Yes, ku Hot News Uganda. Leero lwe lunaku Minisita wa Museveni avunaanyizibwa okubba amabaati ku nsonga z'Abakalamojja. Merigore Kitutu Kimono leero adda alina okuddayo mu kkooti okweyanjula ku nsonga z'okubba amabaati g'abanaku Abakalamojja. Naye bw'ati bw'alabise olwaleero bw'abadde ng'atuusibwa ku kkooti okujja okugasimbagana n'omulamuzi. Ono asazeewo okujja nga yeebikkiridde yenna omutwe nga kyagezaako okwewalawala nti kamera zireme kumulaba, naye ng'oggyeeko okubeera nti nno ayagala okukola katemba ku kkooti, ensi emumanyi. Yalowooza nti bamulonze eggulo, oba alowooza bannayuganda tebagoberera. Feesi ye tugimanyi bulungi era bw'ati bw'afaanana mu bifaananyi ebituufu, kuba atilisiti yandyekwese ng'amanye nti yalondeddwa lunaku lwa ggulo avudde mu nsi endala tubadde tetumumanyi. Naye omuntu amaze ebbanga ng'aweereza ate asazeewo okujja nga yeebikkiridde era mu nkola ekakasiza ddala omuntu omubbi nti ebintu by'akola abikola akimanyi nti bya bumenyi bw'amateeka, kyokka tebaagala kuleetebwa mu kkooti. Bw'aleeteddwa mu kkooti aze yeebikkiridde ekireesu ku mutwe nti abuzeebuze bannayuganda obutamutegeera. Kino nno kitegeeza ki? Nti nno bano babbi abakudde ejjembe, kubanga bw'ŋŋamba nti nno mwatwala amabaati ga bannammwe mwali mukimanyi ga kuyamba banaku ne mugatwala ne mugeegabanya, kati oleetebwa mu kkooti omanyi nti wagatwala mu butuufu, kuba abasinga obungi bavayo ne batukakasa nti bo tebaagabba bubbi wabula gabasanga mu maka gaabwe era ne bagatwala mu butuufu nga gabaweereddwa okuva mu mikono emituufu egya Prime Minister Nabbanja. Kakati ate obanga omanyi tewabba, bw'oba ozze mu kkooti okubitebya, lwaki tojja ng'oli mulambulukufu ne weewozaako nti nze gundi eyampa amabaati ku nsonga bweti ne bweti? Lwaki owalirizibwa ojje nga weebisse weekwekeredde? Eno nno gavumenti ya Mwami Museveni awo weetuuse, kubanga abantu bangi abalimu abakenuzi abaliwo okunyonyonta eggwanga lyaffe Uganda, naye nga ekyo kikutegeeza nti abantu bano bakola ebintu nga babimanyi, naye olw'okuba baba balowooza nti be bali mu buyinza bo tebavunaanibwa, kubanga bwe bali beegabanya amabaati gano Prime Minister yagabana, Sipiika wa Paalamenti yagabana, akola ku nsonga z'Abakalamojja yennyini amanyi obulumi Abakalamojja bwe bayitamu yagabana, kw'ossa ne Vice President omulamba naye n'agabana amabaati gano. Gye buvuddeko nno twalabako abavubuka abalumirirwa abaana b'Ekalamojja nga bavaayo ne beekalakaasa ne beeyiwa ku street okulaga obutali bumativu bwabwe nti lwaki omwana w'Ekalamojja abonyaabonyezebwa, lwaki tafiiriddwako, kubanga tukimanyi bulungi nti amabaati gano gaali ga kuyamba abantu abo kwejja mu bwavu. Naye bwe bavaayo okwekalakaasa baakwatibwa era ne basibwa. Kakati babba amabaati bwe baleeteddwa mu kkooti ate bo bazze beebikkiridde, tebaagala nsi ebategeere. Naye ng'ate abaana abavaayo okulumirirwa Abakalamojja bo baakwatibwa nga balaga nti ate bo be bakoze ekikyamu. Kati kitegeeza ki mu gavumenti ya Mwami Museveni? Embeera eno kitegeeza nti baminisita bangi bakola ebintu nga bakimanyi nti babikola mu bukyamu, naye ng'ate balowooza tebajja kugambwako. Bwe bavaayo ne babakwatako ate tebaagala nsi ebalabe etegeere nti abo be babbi lukulwe. Bw'atyo nno minisita omulamba bw'alabise ng'ajja mu kkooti nga ze yeebikkiridde, naye ng'ekifaananyi ky'ekituufu tukimanyi bulungi era tukirina. Bw'atyo bw'afaanana mu mbeera ze eza bulijjo.